Bebe Cool and Bobby Wine basisinkanye mu kafo ak'ekyama babaza kaki era kiki babadde bakola. Kino nno ekibuuzo gavumenti byetandise okuba nti yeebuuza n'abantu abamu byebatandise okuba nti beebuuza mpola mpola. Atukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli bampita Ntambi Kimso Dinamon Rich Boy ya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti muganda waffe yes okomentinga, like, share, ate otubulire n'egyosinzidde okuba nti yes otubuliriza n'okuba nti otulabira mpola mpola. Buli wadde mba okwata vidiyo eno n'ogisharinga paka neetuuka ku muntu oyo kyali watanabagifuna, ate nga tulina okuba nti tusubscribe mpola mpola tugende mu maaso. Yes tubeere nga tuzimba eggwanga lyattu Uganda n'okuba nti amawulire agali reliable ogajja wano wokako mukutu gwaffe omuganzi kugambye bampita Ntambi Jimmy. So now tugenda mu 2021 election. Abantu bangi babadde bagamba nti Bobby Wine ne Bebe Cool oba oliawo tebakolagana, tebakwatagana, tebasobola kwemitinga, tebasobola kunyumya. Owaayi mubijja wammwe era mmwe abagamba nti Bebe Cool ne Bobby Wine tebasobola kwatagana, ani yabibagamba? Ziri nno zaali mpalana za music naye ng'ate struggle kirabika Bebe Cool agiyingidde. Lubadde olunaku lwa leero musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool oba Moses Sali kogata ne Blood we amanyikiddwa nga The Ghetto Gladiator but Bobby Wine ngona nagenda kwesibawo ku bukulembeze bw'eggwanga bafunyeemu akasisinkano era nga babadde mu kifo ekyekyama. Wano nno bakomedian okubadde Madrata Nchiko kogata Mwangi n'abasigaddewo babaguddeko kiyifuyifu okuba nti yes mpola mpola babaguddeko kiyifuyifu era ne batandika okuba nti banyumyamu. Wano nno amawulire getufuna ag'omu nkuubo kiteebereza okuba nti Bebe Cool oba oliawo yegasse ku kibiina kya NUP. Kino nno kitandise okuba nti oba kano nno oba ebifaananyi bino ebivaayo okuba nti bitambula bitandise okuba nti yes biraga akabonero aka NUP okuba nti egenda ewamba abayimbi ba NRM. Tuli mu 2020 tugenda mu 2021 ani mutuufu ani gogenda okuwakalu tetunnamanya. Bebe Cool agamba nti Bobby tabangako mulabe we wabula muganda we abafunamu obutakkaanya ate nga obusobola okuba nti bugwawo at any time. Kirabika obutakkaanya bwabwe bwaweddewo era nga bano nno babadde mu kafuba ak'enjawulo. Wabaddewo ebitafutafu okulya emmere ekwokyako embuzi n'ebintu ebisigaddewo. However much ebifaananyi bino basoose nabikwamanga kakyama. Kamiting kano kabadde mu kifo ekimu saidi z'ekiwaatule eyo wansi era nga Bebe Cool ye yakategese. Tujjukire nti Babi ne Zuwena babadde bamitinganga ebbanga erisinga obungi kugata n'abaana okuli Solomon Kampala ne Alpha Thierry ng'oba oliawo abantu babayita byakusaaga. Bebe Cool ayinza okuba mbu yegasse ku people power because abamu abaleme ku government bamulemesa okuba nti alaba President Museveni era nga takyamulaba oluvannyuma okuba nti yakozesebwa emirimu. Bw'abamala okuba nti bamukozesa emirimu gy'okuba nti yakyusako abantu mbu bano batandika okuba nti bamublokinga obutalinnyamu mu State House. Wano nno kyawa Bebe Cool enkizo okuba nti bareconcilinga ne muganda we bwe baze bagugulana akaseera konna n'ebbanga lyonna era nga we twogerera abakulu bano bamiitinze ne boogera ebintu eby'enjawulo. Ensisinkano yaabwe yataddewo obunkenke mu banene mu gavumenti era nga batandise okutuula obufofofo neba nti bakuba empenda bwe bagenda okuba nti bastopingamu amaanyi g'abano ababiri Bebe Cool ne Bobby Wine. Abalala bagamba nti Bebe okuba nti ajweninga Kyagulanyi si kibi because Kyagulanyi muyimbi nga ye. Abalala batandise okuba nti boogera ku nsinkana yaabwe ng'ey'enjawulo. Wano nno waliwo ne Ssedduma abaddewo omulala atayagadde kuba nti alabikira mu bifaananyi ye Uncle Gadimba Joseph Mayanja aka Jose Chameleone. Basatu begasse ba meetings kiki kye badiscussinze
wano nno obunkenke bwandiyongera mu bafuzi mu gavumenti oba oliawo bano ababiri oba abasatu bali aggressive engeri gyekiri nti bayagala okuba nti oba bafuga music industry kikaseera okuba nti beddiza n'eggwanga. Ekibuuzo kiri nti banaasobola bino nno byetusigala nga tulindirira 2021. Bebe Cool Bobby Wine basisinkanye boogedde ku ki? Ekyo nno kibuuzo kikulu. Chameleone lwaki talabise mu bifaananyi ng'ate naye abaddewo? N'ekyo kibuuzo kikulu. Basatu babadde mu kifo kyekimu: Bebe Cool, Bobby Wine, Jose Chameleone. 2021 akalulu kafuse akalulu. Wano nno abatululiza ebyobufuzi bagamba nti Bobby Wine ayinza okuba nti agenda kubeera unstoppable because amaanyi gonna agalina. Abayimbi bonna abagezaako bandi badde nga bamulwanyisa bonna bazze ku side ye. That means nti Uganda eyinza okuba nti efuna enkyukakyuka gye badde erindiridde okumala emyaka 35. Abalala bagamba nti bano nno okusisinkana si kyamaanyi kuba tebalina kibagamba ggwanga naye ng'ate babaddewo okumala emyaka 2. That means balina kibagamba eggwanga. Ensinkano ya Bebe Cool ne Bobby Wine ereseewo obunkenke oba oliawo mu kampu ya NRM. Bino n'ebirala tugenda kuba nti tubikutuusaako anytime from now. Bampita Ntambi Jimsodi Naman Rich Boya Maxudi Jr. Ekibuuzo kiri nti olowooza lwaki Bobby Wine ne Bebe Cool basisinkanye era mu nsisinkano yaabwe golowooza bogedde ku ki? Tulekeraawo opinion yo mu comment section. Ate nga njagala okugamba Munnayuganda wenna aliyo ampuliriza, COVID yayingidde Uganda. Abantu atandise okuba nti abasensera n'okubalya. Twafunyeyo munnamawulire omu eyalwadde, so twekuume. Bye bye.